Mukama yeebazibwe nnyo. Olwaleero ngenda kugabana ekigambo ekigamba nti omulyango omugazi gutwala mu kufa. Omulyango omugazi gutwala mu kufa. Ekigambo kino kiva mu Matayo essula y'omusanvu olunyiriri lw'e13 n'olw'e14 kandusome. Muyingire mu mulyango omufunda kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene n'abo abayitamu bangi. Kubanga omulyango mufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lya kanyigo n'abo abaliraba batono. Ate ekyawandiikibwa kino kitulaga nti eriyo emiryango ebiri, effunda n'eggazi, eriyo amakubo abiri, eddene n'effunda, eriyo gye tutuuka wa mirundi ebiri, erimu litwala mu kuzikirira, eddala litwala mu bulamu obutaggwaawo. Ate waliwo n'ebika by'abantu babiri, abo bagenda mu kkuba effunda n'abagenda mu kkuba eggazi. Gwe oyagala kubeera ku bantu ki? Oyagala kubeera abo abayingira mu kkubo effunda ne bagenda mu bulamu obutaggwaawo, oba oli ku abo abagenda mu kkubo eggazi ne batuuka mu kuzikirira? Kakati omanyi abantu emirundi mingi mu nsi tuba twebuuza nti Katonda waffe ow'ekisa, Katonda waffe ow'amaanyi, ddala kisoboka ayinza okuddira abantu abangi n'abazikiriza? Tusomye okuva mu Bayibuli nti banne kiyinzika sula kuba nti Katonda waffe aba yagadde, wabula lwakuba nti ekigambo kya Katonda bwe kigamba, bwe tubanga tetugondedde ekigambo kya Katonda ne tukola ebyo Mukama by'ayagala, ne tuteeka obwesige bwaffe mu Yesu, then tuba tugenda mu kkubo eryo eggazi. Ekkubo effunda lyeryo tuliyingira lwa kukkiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Era mu Matayo 22 olunyiriri lw'e14 kigamba nti ndo bangi abayite ne batono abalondemu. Kubanga ffenna tuyitibwa, ffenna tulina obusobozi obw'okugenda mu kkubo effunda, naye emirundi mingi tusalawo olw'okwegomba okw'emibiri gyaffe ne tugenda mu kkubo eggazi. Kati n'ekkubo eggazi eryo litutwala mu kuzikiriza. Mu Yokaana 14 olunyiriri lw'omukaaga Yesu atugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali atuuka eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Kakati bw'obanga obwesige bwe totadde mu Yesu, ng'obwesige bwe obutadde mu linnya eddala lyonna, ng'obutadde mu kukola okwagala kw'omuntu omulala yonna, nga naawe wennyini weetaddemu nga naawe okola okwagala kwo, oba otuusa okgenda mu kuzikirira. Mu bikolwa by'abatume essula 4 olunyiriri lw'e12 kitugamba nti nno tewaliiyo bulokozi mu linnya ddala lyonna, kubanga tewali linnya ddala lyonna eryatuweebwa wansi w'eggulu okulokola abantu okuggyako erinnya erya Yesu. Kakati Yesu emirundi mingi yali atubuulira ku buzibu obuli mu kumukkiriza, ku buzibu obuli mu kumugoberera. Yatugamba mu Matayo 10:38 nti oyo ateetikke musaalaba gwe n'agoberera Yesu, oyo tasaanidde bulokozi. Kakati mukwano gwange, tulina okwetikka emisaalaba gyaffe, tulina okutta omubiri guno ne tuba nga tugenderera okusanyusa oba okukola ebigondererwa ebya Mukama waffe Yesu, tulyoke tube nga tumusaanidde. Mu Matayo 16:24 okutuuka ku 25 Yesu yagamba abayigirizwa be nti omuntu yenna ayagala okugoberera Yesu alina okwegaana obulamu bwe, alina okwetikka omusaalaba gwe n'agoberera Yesu, kubanga oyo atafiirwa bulamu bwe n'alowooza nti kaabufune y'oyo abufiirwa, naye ate oyo awaayo obulamu bwe ku lwa Yesu ajja kubuzuula. Tulina okwefiiriza okwagala kwaffe, tulina okwefiiriza okwetaaga kwaffe ne tugendera ku kwagala kwa Mukama waffe Yesu.
tulina okubanga tuli beetegefu okuyingira mu okwenenya bwe tuba nga tusobeza ne twenenya ne tukwata ku munagiro ogwa Mukama waffe Yesu ne tumugoberera nga tukola okwagala kwe nga tugoberera amateeka ge awo ne tutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Tulina okujjukira nti nno abo bonna abaagala Yesu wabaawo persecution, wabaawo okubonyaabonyezebwa, wabaawo okuyiganyizibwa. Era Bayibuli etugamba ekitugamba nti nno abo abakyawa Yesu tebasooka kukyawa ye, wabula naffe bakola ki? Batukyawa. N'olwekyo ne mu Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunyiriri lw'12 era kitujjukiza tulina okujjukira nti omulabe Sitaani ye kabaka w'ensi eno ate ffe tetuli ba nsi eno. N'olwekyo bwe tuba nga tetuli ba nsi eno omulabe Sitaani aba ayanguwa okutuyigganya. Yokaana essula ey'15 olunyiriri lw'18 ne 19 lutugamba nti ensi bwe bakyawa mumanye nti yasooka kukyawa nze. Awo Yesu yayogera, yasooka kukyawa nze nga mutinaba kubakyawa. N'olwekyo singa mbadde bansi, ensi yandibadde ebaagala kubanga eyagala abaayo, ne kubanga temuli bansi, kubanga nabalonda okuva mu nsi, ensi ebakyawa. Tulina okukijjukira mikwano gyange nti ffe tetuli bansi, ensi etukyawa, ensi tedda kyetwagaza. N'olwekyo ffe tulina okunyiikira okwagala Mukama waffe Yesu, tulina okwagala okugoberera amateeka ga Yesu, tulina okunyiikira okufiiriza omubiri tusobole okutambulira makubo ga Yesu. Mikwano gyange kyekyo ekigambo kyenjagadde okugabana naffe leero nti ekkubo eggazi litwala mu kuzikirira. Liyinza okulabika nga lye lyangu okutambuliramu okusinza ku nsangi zino. Abantu asigadde bagenda abantu asinga bwe twabagenda bakanisa bye bakola, bye boogera, bwe beeyisa, bwe bambala. Naye ffe si bwe tulina okubeera. Tulina okugenda ku kigambo ekya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ekkubo effunda ezzibu lye litwala mu bulamu obutaggwaawo. Mukama abawe omukisa.